program behind the news tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusike. Buterevu omulungi ali Impact FM radio lwasamanya nkwaniriza wasuze otya nyabo wasuze otesebo tuli fenna tuwatingiddewo olunaku lwa mukaaga ennaku ziri 15 mwezi gwa 10 omwaka 2022 obudde bukedde essaawa eriemu edakika 12 ez'okumakya gonna ku lwaleero. Tuwatingidde program ene mayiddwanga Ekiri Emabega w'amawulire behind the news gamba munnazuukuke atana kubanga zuukuka mugende nti obudde bwakedde program yatandisidde mugana wange kekase tubirenga munnaye tutereeza twaga tubirenga to restoring what was put upside down to restoring the right side up. Nkwaniriza gwe yazuukuse edda nobeeranga munange kati oli ku lulimbi olima naye ng'oli mukuwuliza Impact FM webale nnyo balire ddala gwe munnaffe yazuukuse edda ng'oyaba kulya ku nkoko olunaku lwaleero ng'era ogenda kutta nkoko eŋŋanda obanga oba togirina tewagirunda ogenda girunda ogenda ginoonya ku kyalo gy'oba ogigula gy'oba ottira ku bantu b'ewaka oba gwenyini owute ku supu oluga nti no supu oyo ali nakyo supu ajja okuba nti akuzzaamu kye bayita obulamu wabula si kuwa butuwa webale nnyo balina nawe munanga tuliriza webale kuba nti ozuukuse ate webale nnyo naawe munnaffe agenda okuba nti obudde buno natasa okuba nti olima naye ng'olina pulaani ez'okufuuyira naye ogenda kufuuyiza si ddagala liri lyemugula lyabalimbalimba lyembugula erikubibwa nnyo obulango ku media ez'enjawulo naye ng'ate mudda ligenda kuba litta ettaka eryo sinakirinawo omuntu ojja kuba nti ofa kubanga eddagala eryo teriggwa mu ttaka ojja kulirya olwale kansa mu maaso y'ebizimba ogambe kyava ku ki nga tomanyi oyinza okwavawo naye ng'ate abaana bo n'abazzukulu be bagenda okuba nti munnange balukafiiramu kakati nno munnaffe obanga tokikola ekyo ng'okozesa organic manure okozesa kyetuyita eddagala eryaffe wano eryokkola twaga tujja bayigiriza mpola okukola eddagala eryo erita ebiwuka mbere nga mulitegeera bulungi nnyo nnyini ddala waliwo abagala okuba nga ate babba ebibuuzo bagala tubabbireko mu maaso eyo tuli kukutta biwuka right now bye twatandikako era ojja kuba tukubuulira biwuka kikaaki mwabitegeera naye kati gwe munaffe obanga naawe otandise okuba nti ogendera ku mulamwa webale nnyo webalire ddala naga nti abafuyiza waliwo bannaffe abatreatinga ne bafuyiza ebimera byabwe omusulo ogw'obumyu omusulo ogw'abantu nga bamaze obitabula bulungi nnyo kamulali nevvu wali nga twabalagirira wano namwe mwebale nnyo waliwo success stories waliwo lyagamba nti bannange nze envendiirwa jjukira envendiirwa kyekimu ku ekyo ebintu ebitalina kujjanga ogenze maaso n'okuba nti okoze ki obifumba olina kubirya nga tebidde nnyo okuggwamu ate kiri kibayita ekiriisa chlorophyll wamu n'ebirala kakati kitegeeza nti nno n'enkula yayo erina kuba nnyangu bw'eba nnyangu etya nti wonooba nga ofuyiza eddagala lino limufuyiza ery'obutwa ery'obulabe kiriza obagaana ogenda kuba gwennyini olya butwa oba nga oliisa abantu obutwa naye kasita obeera nga munnaffe gwe oli eyo nga bannaffe abamu abalasa okuba nti ebyaddala bafuuyiza kyetuyita eddagala lyaffe ng'omusulo gw'obumyu omusulo gw'abantu abatademu evvu bane mwebale nnyo mubale ddala okuba nti nammwe gye muli mubagaliza eggwanga lino n'obutagala kuba nti ate mutta abantu gye bali bannaffe we batyo munnaffe abakikola omukyala Naamala Christine weeri ebuliika nama Kayunga Road awo Mukono district webale nnyo bali ddala ono asimba nakati asimba ennyaanya naye ng'afuyiza omusulo gw'obumyu waaw n'olya ku nakati n'olaba nakati we kwa namulyako abe testimony ojja ku nakati nga kyekyo nakati yennyini alimu kuli okukawa kuli okwedda okwaffe okutalwaza bane mwebale nnyo bali ddala mwene mwena basimba ebintu ebyenjawulo nga mufuyiza mukozesa enkola eziri organic mwebale nnyo bali ddala oji wange Nannyaze Susan mukyala Jeni Musinguzi bangi nnyo nyeni ddala ebyaddala Praise Mukisa bana mukutu guno mwena mwena abasinga obungi nga mutasa okupracticinga bitwogera wano bane mwebale nnyo mwebalire ddala. Okay munaffe atuliza nga maze okuba nimuzuukuka otuba tutandise oba nkwaniriza nate mu program emayiddwanga Ekiri Emabega w'amawulire oba behind the news nga bulijjo omulangira Kalema gegange. Gano ge mateeka agafuga program behind the news. Etteeka erisooka teweesiganga
bigambo bya munna byabufuzi etteeka eryokubiri teweesiganga amawulire okujjako ng'ogajje wano nyumirwa nga bw'oyiga mu program Behind the News. Oh yes, okay lugera maaso munanga tuliza mpola nkwaniriza nate okwanga tuli ffenna tutandise ffenna bwetyo mpola nate olunaku lwaleero of course bingi bigera maaso mu ggwanga mu nsi yaffe mwe tuwangaalira gomnaffe atuwuliriza nagamba emabegako luli nga abasajja n'abakazi bali bannaffe abeeyita ba elites abo omanyi ensi egula ennafu nti ensi egenda erabuka, ensi egenda kati yogera ku bintu byetujja twogera wano nga babivaayo mpola wano jjo juzi gundi yaddamu n'alangira ba elites western elites Putin yabalangira nti balina kye bayita satanism, n'abalangira bubi nnyo nezukira ate yabalengeko mu 2019 nengamba nti ekitegeeza nti nabo babimanyi ne basirika busirisi. But anyway, betugaa tino bano abalowoleza abantu abaagala okuba nti ensi bayitwalira mu mikono gyabwe, abaagala okubeera bakatonda ku nsi kuno kutuwangaalira. Mugala nga tuliza nagamba luli ogwasookera ddala nti bagamba tino what God can do they can also do. Gwe mulamwa gwabwe ogwo basokikola nti gwe muntu wa bulijjo ssebo Uganda obere ng'ova ku Katonda ate obere nga munange owulirira osinza okkiririza mu mwana w'omuntu. Babikola bakyabikola era bajja bikola. Nagga bakola ebintu biyitirivu nnyo nga beefaananyiriza bakoppa Katonda. Nenkunyumiza negamba nti no bakola kye bayita ensiri ne bazikola genetically modified zemodifies zebekoleredde bo bennyini base zigene mu world ziriyo eza Katonda ze yakola then baberenga ziriwo bazikontrolinga bo bennyini bakola eddagala bajja okuba ndi bakuba eryokugema ne mbategeeza nti no gye bujja maaso omusujja gujja kweyongera kkiriza obagaana nga bwekyali mu Brazil banansi bavani banako okuba nti bakayana baga nti bano musanga gututta naga nti amubera mbibira birabunye ebisiri nyingi nnyo zibaluma ne bafuira ne bata ensiri ne nkolerere ne zigenda mu bibira ne soka zimetinga ziri enda ne zita zikendera ddala ate zino ezava mu ganange ze bazaala ne zibakwasa ekika ekimayidwa ng'ekya Zika. Yo Zika yali business yina gamba n'okugamba nti ne bogenda ku mutimbagano baso okuguzaayo ku bulwadde obwa Zika, omusujja gwa Zika bagutunda kyenga asije bafulumya obuuka ne babawaza awadi naga nti gundi bamutu atunda akawuka okabanga kakogwe kenyini oba ina corporate eyo oyiba wa bei nnyo kubanga jukira basinga okukola obuuka era bakola n'eddagala lyabwe kale eddagala eyo lina okuba litambula litya biringa lutalo nti olutabeerawo kitegeeza nti ensi ezikola ebyokulwanyisa ziba zijja kufa enjala. Akati nono akola vaccine agamba nti omutalwala abagenda kufa enjala kkiriza obagaana. Binyogera bino omunnange gamba nti nabagamba nti omusubire omusujja gugenda kweyongera mu nsi ebyaddala gutandise ekyewunyisa kikino kaga ekyewunyisa kikino nti nno omusujja ogwo ebise bisinga nnyo bagenda gukebera baleme gulaba bagenda gukebera baleme kugulaba kuba tubayibika b'omusujja bakebera oyina mukebera bode ne bamukebera yenna tebalaba kintu kyonna ne bagenda mu kibayita CBC ne bachekinga tebalaba kintu kyonna nenga ate olina omusujja ekiddako kiri kimugana nga atuliriza onomboolira weekeno actually twalabye mu parliament ya Bulaaya omukyala omwogezi wa company maidwanga Air Pfizer yavudde ne bamubuuza ekibuuzo mu parliament ya Bulaaya European Parliament enayingira mu nsonga ez'okutugamba mbuffe bayinza okugaana company okuteekamu ssente mu kuzimba omudongo gw'amafuta eyo gingamba European Parliament ya Bulaaya. Batuuze omukyala bamubuuza nti nno tubuulire ku ddagala erigema COVID-19 jukya COVID-19 ono akyabalimu bali ebweru akyabalimu wano yatulye mwalimu kumusiza baddugavu ebyaddala nagamba kyetuyita melanin mukama kyeyatuwa kyamaanyi nnyo nga bw'okiwulira. Akati bamubuuziza nti nno mwe aba Pfizer mubadde mukuba obulango mugamba ensi yonna n'ekitongole ky'ebyolo mu nsi yonna mwakiwabula ne mukigamba nti abantu bagemese Pfizer nga vaccine eyo against COVID-19 taza kubanga akwatibwa ne bamugamba twagala tutubuulire you either say yes or no ng'ensi ewulira nti ddala eddagala lya Pfizer erigema bwe baba bali kukubya bakugemye
nga mwakola study research ne munonyereza ekimala nti terisobola amukuba tasobola kubanga atambuza obulwadde obwo busiga omulala. Lwaki kese zitulemeddeko? Omukyala n'abeera open bulungi nnyo n'abeera ng'omulokole n'ayogera amazima n'agamba nti ekyaddala twakola study eyo nti twali mu kupapa ng'omumanyi science twakutambulira ku speed ya science ne tugamba abantu begemese eddagala lijja bawonya okuba nti tebakwatibwa bulwadde naye twakola ki twalimba tetwakikola. Baade beebuuza lwaki obulwadde bugenda mu maaso nga bweyongera mugana nga atuuliriza mu Bulaaya nga tebukoma so naddamu bwatyo so kigira mu maaso mu nsi yaffe mwe tuwangaalira. Simanyi oba tuli ku page emu gwe nange mu ggwanga eri tuba tuyali awo mugana nga atuuliriza ayayayayayaya omwe tubagamba n'obulijjo ntwagira ku kampani wano gye bakwata oli emabegako luli yeramanyiddwa nga AIM Global Alliance ne tugirabula abantu wano n'abantu tebafaayo ne bagenda ne bateekamu akasente kabwera. Munnaffe waliwo omu ku abo abawuza yabuuza ku gundi ku BLQ football football eyo kampani ya Zaala nzanyi ya Zaala eyaggaddwawo ekitongole ekivunanyizibwa ku kuzanya Zaala mu ggwanga tulina ekitongole ekivunanyizibwa mu kuzanya Zaala mu Uganda National Lotteries and Gaming Regulatory Board abo bagawo kye bakola kikimu obuga kubba abantu kuba lotale kubba ogenda kubba abantu nga kuzanya Zaala oyo bakusaba nga oli registered nabo owayo omusingo obukadde butandikira mu 5 just in case obo babbye basobola okuba nti baclaiminga sente zaabwe ne bagenda mu gavumenti ne basasula sente bwe zityo. Naye n'ebyo byonna nga bikyali awo tulina okuba tukitegeera bulungi ki ekiri mabega wa companies zino ezanya Zaala. Bw'owulira casinos, bw'owulira betting companies, bw'owulira ezo nalibadde nyongako ne Forex Bureau naye ekyo tukireke kuba Forex Bureau sebisinga omungi zo however much ziwanyisa sente but waliwo ekinene ekya bakola emabega eyo but zino company zenyini eza betting tuzogerako maybe mass eyo kyakola program tuzogereko companies eza betting kado company yabbye abantu ne banka mweri bageba obukadde obusoba mu 5 ya online obetting online buli lunaku ng'osiba emipiira byebayita akapapula nekyo si ekikulu naye baga nti ofuuka membo ina okuba nti obadde osiba buli lunaku sente z'abantu babbye mpitirivu nnyo. Nalabye abasajja babuuza ebibuuzo ebyenjawulo nga minisita amaze okuba nti akola ki nga ayogera actually ne bana ba Rotaries nga bali mu kwogera kumbe buli kisa abadde abuuza ekibuuzo yadde victim basiba akapapula naye nga bababiddeyo mu kampani eno kati bano mbu banoonya bannannyini baayo jjukira ya ku mutimbagano bajja kubbakiriza bagaana esalina office ezavumaki kuli kubeerako Uganda osobola okugulawo kampani oteekako Uganda ku mutimbagano nga teriiwo nawo terina office nga briefcase company nga yeetambula bwetyo mpola muteekao sente zammwe n'osiba mu mpira kasaguyitamu ojja kuba nti olya yatandika mu 2010 banange okuba baginoonyerezaako 2017 can you imagine 2017 mu batandika ginoonyerezaako. Ekyewuunyisa yali registered n'ekitongole ekivunanyizibwa ku kuwandiisa amakole that is a company URSB newankubadde ng'ebadde URA eyo tegimanyi kati bano abavuddeyo ne bakola ki nabeera nga munange babba bannayuganda ebyo byonna nabikubuulira obudde buno nja kubuulira nti mu nsi yonna enkola emayiddwa nga eya betting yananga okubanga promoting bwange wagirwa bannaffe aba Freemasons bannaffe amayiddwa nga ba Illuminati oba okimanyi bulungi nnyo ekyo nga akakwate kaali kintu kimu nti teeka ssente mpitirivu nnyo mu byemizannyo mu sports ne entertainment nti nno otwale obwongo bw'abavubuka mark my words obwongo bw'abavubuka bwonna abaali badde bagenda okuba nti batuwakanya amateeka ge tuyita mu palamenti abaali badde bagawakanya nga tebasobola kuba nti bagawakanya kubanga obwongo bwabwe bulinawo obudivert buliwo obututte wali bakola batya wuliriza nnyo nnyini ddala kyo kyegandi nekya betting kiwe gye kyatandikira dda kyova kampani kati ezisinga obungi ez'ebyemizannyo mweze muwagira ebyaddala mugenda kulya nabagamba kino kyogera nze emyaka 2 mabega nagamba zirakutandika okubanga muziraba nga ziri sponsored ne betting companies kati obudde buno okkiriza obagaana kampani zonna buli tiimu ey'amaanyi ebeerako kampani eya betting
lwaki ezimu ku mind control nja zikubuulira zibayitamu nga bayita mu sports obere ng'ozitegeera muganda wange atuuliriza ate ojja kukola program emu ng'eri ku ekyo specifically ng'eri ku ekyo oba gye tukola oyo tukola leero kubanga abasajja bagamba ekintu kimu ezimu ku ezo bw'otunya piramidi gye bayita piramidi ey'abannafano ba Illuminati abagenda bakontrolinga ensi mwe tuwangalira era mwe tuli okuva ggulu eri kwani alina okuba nti akulembera ewali eriiso erimanyiddwa nga all seeing eye of Osiris nojja ng'okkirira wansi eno bayina emitemwa egy'enjawulo bayina ladders oba amadaala ag'enjawulo waggulu eri ng'egiya piramidi eringa sumbuusa nti sumbuusa lyo akantu kamu wabeera akantu kamu akasongezo ebeera nga leeta bwe mugiraba nti wabeera waggulu eno katini nejja nga kigaziwa paka wansi eno gye bayita piramidi eyo bwetyo nga sumbuusa bw'ogiraba akati ne bano bwe babba era kyova nti nno abantu bangi nnyo bakozesa piramidi scheme eno babbiramu abantu bagamba nti ono waggulu kasabira ng'ali omu avaamu ababiri ne bavaamu bana abana ne bavaamu omunaana guvaamu 16 ne bagenda bakikola batyo mpola mpola nti waleeta ono then wansi bagenda okutuukayo wansi eno ku muntu wa wansi yene wanene ku nsonda zino ebbiri ennene zennene akati waliwo kye bayita of course bano bafano aba Illuminati oba ba elites bano balina control yaabwe nga bwejjanga etambula okuva waggulu eno nti ani aliyo nejja mpola ani ateesa ku kakiiko ak'abantu ebisatu the council of 300 ne bajja ku round table ani atula ku round table ne basalawo ensi egenda kutambula etya ne bajja wansi wano ba billbag ne ba planning ensi ba business people ba managers ab'ensi ne bajja ku ba presidents ab'ensi ez'enjawulo then tujja ku bitongole ebyenjawulo wansi ebisembera ddala ebitongole ebyenjawulo ebyo organizations mu nsi yonna eziko kwanza promote ekita agenda ez'abasajja bano. Of course program ezo mpitirivu nnyo bamanya nti abantu basinga kuŋŋaanira wa is it a church ne bagiteekaawo mizikiti bagiteekaawo ne bagamba nti okay religious people bajja basanga mu masinzo gaabwe mu masomero bajja kuyingirayo abaana gye bali abavubuka ne bagamba bayiya batya bagenda kuteeka ssente nnyo mu sports nenge ekigendero kyali kigendererwa kyali nti balina okuteeka ssente mu sports oyo such that wabalesa amateeka gaabwe gakuba nti gajja lwaki gajja balina okukontrolinga balina okufuga ng'otambulira ku ntoli zaabwe bakitula nti abavubuka mulina effujjo abavubuka mubeera mwagala nnyo okumanya abavubuka muba mukyalina amaanyi abavubuka gasobola okuba nti gakola ebintu ebyenjawulo then ne bagamba naye twateesa obuwuka obulwadde obw'enjawulo era omuvubuka ajja kusigalawo busanyewo abakadde n'abantu abalina endwadde tusigaze abavubuka bonosigaza omuvubuka nga kiwagi ajja kuba kyakugoberera olina kola otya olina omumusiya ekintu kyonna wanosobola okuba nti omukwata obwongo n'obukwata n'obuteeka wansi nga tagenda kulemesa naye nga tujja kuyisa amateeka tujja kuteeka abakulembeze mu nsi ez'enjawulo bifo ebyenjawulo tuteeke ssente mpitirivu nnyo mu palamenti z'ensi mu nsi yonna tuyise amateeka gaffe nga teera tukuba ku mikono nga gonna batiikinga butiikinzi then amateeka ago bwe tuliba nga bagayisiza mu palamenti bani abajja okugawakanya abanaagawakanya bwebana ababaka ba palamenti tujja bakwatako tubakakanye nga tukozesa omwana w'omusiraamu bumaali then bano ab'ebbali tulina bo okuba nti obudde bwonna bwe tunaba tukiyitalinze fo ba MPs nga tebayisa mateeka because batambulira ku ntoli zaffe ne ssente zaffe then bano bannansi abantu bano balonzi tugenda bayiya tutya nti abavuuka mwe mwekalakaasa mwe mukola ki kanje tugendamu mu nsi gye tugendamu eya new world order tebeetagayo fujjo efujjo erina okuba nga buli kimuddamu nti yessa muganda nga atuuliriza kale bagamba ekyo bagenda kikola otya ogenda kituukako otya ekyo olina kituukako ng'odiddo yagenda okuba nti yeekalakaasa ng'omukutte n'omuteeka wansiiwo otya mutekewo ekibawugula kyekiki teeka ssente mpitirivu nnyo mu byemizannyo entertainment and sports mu byemizannyo n'ebisanyusa nti omuvubuka ono nga takyalina bwongo ng'obudde bwonna bwonna alowooza ekintu kimu bwe kiti ssente ze zitadde mu kapapula zinaakomawo ddi gundi esamba ssaawa mmeka nina okuba nti angiraba eri mu palamenti nga bayisa amateeka agenda okuba nti gaba affectinga muganda ng'atuyiza kiruyiza to control wano Impact FM radio Luwasa Mayinja. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike.
program ekiri Emabega w'amawulire tutereza ebyasoba ne tukulaga ebikusike givuddekawo nagga nti nno bannaffe bali mu kuyagga eddagala abayindi wadde yatugazesha yavudde negamba nti nno eddagala y'ekifuba abandi badde bakozesa libadde effunga litse abaana abasukka wali mu the Gambia abaana basukka mu 66 baafudde ng'ekibatta munnaki eddagala libadde katale mukama katonda kale tugenda maaso mugenda nga tuliza tukyagenda maaso mbadde nkyakulaga ebintu ebyenjawulo nti nno abasajja bano betwogerako emayiddwanga betting company sente bagenda ziteekawa baga tugenda okuba ndi bateeka sente mpitirivu nnyo mu byemizannyo ebyemizannyo ebyo nga wegambye nti nno eri babateesa amateeka gaabwe nga gayita mu palamenti ziba controlling of course ezirina ku ntoli zaabwe ng'eno omuvubuka bambi atunula kapapula Arsenal ekoze etya ewanukayo waggulu ku tebo tewanukayo Manchester eri etya Chelsea eri etya Man City egoba etuuseewa Liverpool etunula etya ye Leeds neyakajja neyakakomawo eneekola etya ye Villa ebadde etya leero yakubye Express FC nagati nekyo kye bamuteeka mu bavubuka mu nsi yonna bino byenjogera mugala nga atuliza byafuluma ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi gwali gwa ku 5 omwaka 1776 1776 1st May batandika kye bayita Illuminati omugendo go coalition bino plan bwetyo bwe yali ng'erina okuba nti egenda mu maaso nagamba nti nno tulina okuba ntutunula nagamba by 2015 plan yabwe yali nti ng'ebitundu 5 ku 10 emaze okuba ng'etuusibwa ng'etuukiddwako abanaagaana bagenda bateka mu mbeera nga already uliriza baso controllinga bulungi nyawo kakati ndio wetuli wano nti nno companies zona zolaba obudde buno ezazi zicheyongera betting companies mu nsi yonna ate baga teka sente mu byemizannyo mu nsi yonna batekesene mu entertainment mu nsi yonna sachitati omuntu abeera obwati nobeera ku TV no yasamirira munasonyo kwesa olimi olwo but kyekimu kwekyo kibateeka mu kiwandiiko nti abantu balina okuba ku TV basamirire bagwemu amagezi ng'alaba ali ku TV ye yambula bute nga tewali akyavayo kugamba nti bannaye temweyambula ng'obwongo babulina abakizuula nti bitundu ki oba osomesa psychology kyomusajja oyinza kutekenga otya obwongo takyategeerera ddala ye omukazi omuggyako ki obwongo takyategeerera ddala emu ku ebyo ekyabasajja kinyo okuba nti njogerako kyakumutega mukazi ali bwerere kuki oba ku screen wa maaso ge mugana wange atuliriza that is one of the agenda oba kyekimu kwekyo ebigendererwa byabasajja bano kakati ng'ovudde kwekyo babitandika dda tobiraba just leo Uganda bitandise nedda boboso okujjukira wano mu Uganda nyakuwa example za wano mu Uganda company ngeje zatandika ngamu ne bagamba waliwo kibayita waliwo bado police bajita monsio ne yabanafano gibatandikawo bajita dance doctrine yoyo bajita ogisomyeko dance doctrine bajita economic loss doctrine okontrolinga sente z'abantu nga tebamanyi nojja sente mu baavu oberenga osoba kontrolinga oyo bebanje nnyo nti ebitundu 21 ku 10 mu nsi yonna bicontrollinga resources ensi yonna so abala bano bakontrolinga tambula butamuzi bwetutyo babaavu bebayitirivu ennyo kati edokito ine gyenyogerako muganda ng'atuliza nawano yajja nti systematically bajja sente mu bantu abaavu nga tomanyi na kumanya oba ojjukira ebaleeta jada double your money abaliwo mu biseera ebyo abaana bato bayinza okuba babitegeera naye jada takula teka state double your money abonasooka bajja scratch and win takula owangule ng'ogula ticket ya singi 10 abasajja banyaga sente mu bantu bagata kutekayo 10 owangule billioni nambe y'ensimbi abasajja banyaga sente mu kibayita mu bantu abaavu ate kubanga bakimanyi nti 10 olwo buli mwaso oddwa affordinga asogula ticket n'atakula mugana wange ate kyewunyisa bakozesa media bakozesa mpewo zino zetwogererako okuddisa abantu nabikuba mu mpapula z'amawulire nabikuba mu kimba bafulumiza obukunizo bafulumiza buki nti takula owangule tekayo kasente ko notekayo sente no owangula mu owangule basetinga abantu abantu tujja kuwangaza abantu 10 aye tubbe abantu akadde kalamba banenga bakeneza sente ekyo si kya companies okazino nedda kivaala mugana ne government ibere kimanyi ko bagitegezeza
Wosoka wibuze ekintu kimu. Webuze ekintu kino kimu. Wali olabyeyo mubabo nabona bantakula bupapula. Mbulya mugagga kigola batakula akapapula scratch and win abatakula bupapula obwo. Gwolaba. Luwachi akibera mu baavu. Ate omugagga yasinga kufuna sente. Betting abasigaga basinga mukolya for fun. Okuzanya zala for fun. Ku spending ezo, you know. Sigwe mulama kwa nagambe percentage eri ntono nnyo abagagga. Ate basinga obungi balwadde bisukali. Baba kubadda obuwuka babudina. Bakimanyi nti ne wa spending obudde bunagenda. Then twagala no mvubuka achayina amanya achayina embavu abya tumwina mu ttano zaffe bwe tusiba pa. Akati uliriza tuba tukyali kuworo omugana nga atuliriza twetwogeddeyo nnyo naye kampani zikyajjira ddala. Tulina ffe balabulabuzi mirenga mukimanyi nti kijja era kiryawo ku mulyango kiyinza okuba kikonkona n'okukonkona. Muganda wange abasajja kwa abamu kwa abagagga mu nsi yonna abatambuza ekyo kyetumanyi ekyaba elites amayiddwa nga Elon Musk. Aina company amayiddwa nga SpaceX eno gyevudde ennaku nga 9 emabega yasindika kyebayita ebizungirizi Starlink. Akola ebizungirizi Starlink nakola kyebayita Neuralink okuteekamu chips ez'enjawulo. Chips etoga ku chips zino ze mulya nedda chip ene y'amasanyalaze esookuba nti wetaba ojja chip mu radio teyogera, bw'ojja chip mu simu ezo butakola, bw'ojja chip mu kintu nga tekola bubanga obwongo bwaki ekintu. Kati waliwo akola chip ezikuba ziteekebwa mu bantu babirenga babafugira ku remote. Akakati balaunchinga satellites ebisowaani ebisatellites 52 nabyongera mu bwengula nebigenda mu bwengula era byali successful gye biri mu kubanga byo bitambula. Bigo providing a internet eno gye mutalabako wireless. Bakizuula nti nno ebimu ku ebyo ibadde bireetera abantu obulwadde, abantu ne bakizuuka ne bagamanya gibadde emirongooti gino. Abo ne bagirwanyisa mu manyi b'ebiseera babiri ebya COVID-19 balwanyisa emirongooti baga nti gyali speeding up okusasanya obulwadde obwo obwa COVID-19 kubanga of course ejje kuyingira radiation eyo yali nga atambuza nga sango mbiri gode mugunafuye n'abayanga asooka nteeka wansi abantu basooka majoocha bayo kye mirongooti mitirivu nnyo nnyini ddala. Akati tuzze ku kibadde gamba ekya total control enti erietya abasajja no kibakola kiri kimu ye awanika satellites mu bwengula zigenda kuba zitambuza kye tuyita internet okubanga etambula connectivity kubanga esookuba etambula. Then bwakuba nti ekikola ekyo bakuba kukozesa amasanyalaze agatali gaffe wano agasola agaba ku njuba basinike signals wansi eno. Kati signals namba zikola zitya bwe ne simu yakugenda ku internet of course okozesa emirongoti egy'enjawulo bwe gityo. Kati this time around bakizuze nti emirongoti muyinza okugijja mu maaso yo ne gisaanawo ebyaddala. Kivaka baba limano bali mateka emirongoti kati nga gifanagana ng'emiti oza butagulaba n'oyitawo n'otagulaba n'ogenda kuba kimanyi nno abantu beekyanga gibasookerako okumenya ne bagira ne bakola ki gye tugenda mu technology advancement. Ensi gye genda bakitegeera eyakutambulira ku masanyalaze. Amasanyalaze ago abaga sigano mukama gatuwa kuba omuntu bamutona n'amasanyalaze ge mu mubiri. Kiva boyise ekikopo oba ekikopo mu nviiri oba papula mu nviiri n'olusaku ttama lwesika lukusika amasanyalaze tubeera nagonga gali nakyo. Kiva nti omuntu ebiseera ebisinga etubugamba n'okugamba nti okuwala ku bulwadde jamuko ku ngato otambuzeeko kuki ku bigere ku ttaka awo okonectinga n'ekibayita nature. Abasajja bagamba tugenda mu kibayita smart technology nga tukozesa amasanyalaze agali gawo ge beekoledde nga tukozesa internet nga naye ekyo ekikulu ekiriwo omuganda nga atuuliriza balina okuba nti bakulagira buli kimu ng'okikola. Onookikola otya? Kanzije tutandikirawo nate Impact FM kwoli program ekiri emabega w'amawulire nga bulijjo omulangira Kalema gange. Kanzije tovaawo. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Kuno kulabula wano we tutuuse kati tutaasa nsi yaffe. Gwowe emmeeme ennafu n'ow'omutima omubi tosembera era kattana. Omuli w'enkwe naawe atayagaliza bino si bibyo. Wamma mmwe abaagala obulamu n'ensi yammwe tusimbudde. Tusimbudde abaagaliza ensi ebirungi tusimbudde.
tuga tino program ekyebega amawulire muganda nga tuliza nagame tino ekimu ku ekyo bannaffe ekituli mu twogerako omusajja oli amayiddwa nga Elon Musk yamaze kuba nti alaunchinga basindise kibaita satellites endala 52 nezigenda paka mu bwengula zikuba ziproviding ekibeta internet ezimu kwezo emitwalo 3 ezino kwa zitekwa mu bwengula eyo ziproviding ezibenga zisindika internet ne connectivity benga etambula lwaki tubyogera bino olw'ensonga ntino y'omu kwabo era alina company emayiddwa nga eya Neuralink ye company ya science nanotechnology gye bagenda okuba ekola kye bayita brain chips obuuma obugenda okuteekebwa mu bantu mu bwongo such that omuntu osobola nga oyimiridde eri ne bakuwa instructions nobeera nga osobola nti ozigoberera bulungi nnyo nga towenyenyeza togambe ki basobola genda okola kino era n'okikola muganda ng'atuuliriza badde babikola era aliwo kibayita bonga bobaga bafunye kibayita success stories nti bakikozeeko ko ewamu ne kikola bwe kiba kyakoze then bali kumulamwa era bagenda mu maaso kuba nti bakyakikolera ddala okuba nti mugwe musajja wattu ali eyo kyegambe nti nno naawe ali mu betting atanakuba nti obuyingira ng'oli muvubuka teweyibala mu maaso eyo nga bakadde baza okuba ne bavaawo n'abo abalina endwadde ez'enjawulo abasajja no kyebakoze ekikino muganda batandisa kibayita human trials okugezesa brain chips ku bantu luli edda baali bakikozesa ku nkima wano bakikozesa ku nkima kabanso okuba ne babiteeka ne mu bantu era omugo bataddemu bwe bityo munnaffe bakitadde mu mukyala abaddemu yali musomesa n'aziba amaaso nga bamuyita Bena Gomez yaziba amaaso okumala emyaka 16 babikudde obwongo bwe namulemu kachipu naddamu okuba nti asooka nti alaba asoma n'ebbaluwa muganda ng'oyizo kiraba nga success story wajja kigenda uliriza nyonyini ddala chipu eno egenda kuba ekola etya ekolera ku masannyalaze ag'enjawulo baba ku monte nga bakola ku ka computer wali then ekirala erina okuba ng'ekozesa kibayita internet kyeyo nga tewekonectinga mu ne cable nedda senewo muya ku masimu gye mukozesa wano nedda bagamba balina okuba ne bakozesa internet eri mu bwengula kivuba bateekayo satellites ez'enjawulo muganda wange babere nga bakulina mu 5 lwakimba nnyo tugende mu masimu menga twogerako nammwe munaffe atuliriza alyeyo ojja kuba ng'oyita ku simu zaffe wano eza studio tubenga tuwuliziganya njagobere brief obudde bulabika butuweddeko ku noti 7 noti 5 984 oba noti 7 noti 7 mukaga noti noti 7 mukaga noti mukaga 7 noti 2 osobola buteevu nnyo munava ng'osinkana obubaka awo nemba nga sokwa mbulaba wano bulungi nnyo ku simu yange noti 7 mukaga noti 4 49 akali yes tugende maaso mpola mpola amanya yosinzidde ekibuuzo kyo tubeere brief nga bwe gambye kale ntandise naawe yes sebo webale kuwuliriza sebo omunyagwa Charles wenna mwanganga nsasa okuwulira mister kali sebo sebo ensi gye tutwala Katonda yalina oyamba ogiwulidde naye ffe tetulina kye tusobola sebo abasajja batunoonyeza mu buli ango buli wamu sebo waliwo okwongedde kwezi kampuni za betting waliwo neyo Emabega yaliwo ng'etandikira ku 2,000 abadda buli luvannyuma ya dakiika 10 oli muwanguzi sebo naye kati yavaawo naye abantu baabalya ssente yeso webali nnyo bali eddala tukwagala nnyo Kalema nkale sebo twawulirako nti abagemebwa ne covid mu buli yagemebwa yafuna microchip bituufu tezinaba kujja tezinaba kujja kale sebo tamanganya etumbudde nkale sebo sofa tezinaba kujja naye nga tetumanyi kuba sife twakola eddagala naye nga ate plan of course mweri okuba nti babiyisaamu oba byajjawa tebinaba kujja kimanyi tebinaba kujja nnyo kuba tebenda kuteekawo system oba system enabisangamu oba tenabisangamu balina okusooka okuwayalinga ensi yonna okuba nti bakontrolinga muganda wange ng'otambulira bwoti ku roboti ng'okyukodde eno kale onagambye ati agaye tino Mr. Kalema nze kasuule nakifuma kituufu omusujja nange gwannumye naye nga tebagulaba nenywa omululuuza bombo naalongo n'ekigaji n'empona ku nsonga ya betting company nina mukwano gwange wano coin kye yamukola kati ate bali ku
yeni ho taiga kale okay Impact FM ko limugana atuliriza wanji omulangira Kalema gegange sebo olwo ebitigwa sente wegayaza nsaso kuwulira nze munda tuwulira ku nsonga ezo yesebo neeyongera okusanyuka ate lwaki omanyi lwaki lesimu zino nga zakajja yesebo basooka ne bazitutiisa nange nenti okukwata essimu ne ŋŋamba obwongo wange bwe bunaafa nate nokozesa kompyuta yes naye ekyesinga okwebaza Katonda ku basajja abo wadde kale bakola ebimu nga bikyamu naye ate ebimu bye bakola bituyamba era tufuddeyo okubikozesa obulungi kati ogeza kati nga zifamire yes bw'ogamba tojja kukozesa famire kitegeeza ng'ozaala ng'ojjuza ensi nga bamu bakulema n'okusomesa bw'ogamba nti ogikozesa obulungi ng'ozaala abaana bo abateeketeeka obulungi kati bw'osanga avunira famire oyogera ku famire ki olwo famire gye ŋŋamba bano ng'abakyala beekubye empiso kiraba okay kati ogenda noyogera sayansi eyo gw'oyogedde family planning kyeki planning okubeera ng'opulaninga famireyo weebale nnyo okusobola okubeera obulungi mu biseera eby'omu maaso weebale nnyo ese bw'osobola osanga oli n'agamba lekubya famire okitegeera okay kati bwetudda ku kino ekya sayansi nze nasaako jjajja wange n'aŋŋamba nze sisobola kulinnya nnyonyi bwegwa ekyo ne kimutiisa okulinnya ennyonyi yes naye kati bangi bazirinnye ng'ate tebagudde kati basajja bagenda naye okola akantu kogambye kano ak'obwongo ke bateeka mu muntu naaba ng'alaba naye kanoonye ssente yesebo kubanga eriiso lyange eri sayidi emu teriraba yatandika obutalaba bulungi okay bakateekemu kale mbeere nga ndaba kimu weebale nnyo oba ng'atoza kimu nkusiibudde kankusiibule kale sebo okay onagambye Kalema tell me more about Big Bag Group. I'm Stephen from Ntungamo. Edits are taking over. Big Bag tujogera kono tujafuna buti jogereko budde butuweddeko emase yabagagga abamu kwa bati abalozese ba business people batula olukunga batula mbi batula basotwa mu Big Bag batula buli gundi buli mwaka ne baloze enseno owego kwanti etambula bajongere muchi bajje wani bogere muchi wekityo mukama yamaze omulangira ekyamazima akachipu ako nakalabira mu movie je baita flash forward flash forward nze brother mwesigwa Edrin kutinde church ekyebando movies zo ziri repetitive nnyo na gati already movies bazanya bakola programs za wezityo amumbera bwezityo so tubere bwetyo nga tutegeera ekigenda maaso mu nsi mwe tuwangalira omo kati tutegeera butegeezi nti kati kasaba kwata bulungi nnyo kibayita betting mukitegedde betting mukitegedde control eyabavuka mugitegedde sijja kwongerako kirala mukama Katonda abakuume tugenda mu program eddako naye buli omwagumye munne abavuka bangi nnyo kamunga kusiba emipiira mbamanyi nenkubwidde weje kyava obule kyo bati nabamu babiddwa olunaku olw'eggula weeks eziwedde sikana te olunaku lunaddako nga bulijjo omulanga Kalema gegange program ekiri emabega w'amawulire bwetyo etambudde muwe bulungi era mweraba. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike.